Serving Uganda. Wewawo kyekyo kyennyini kasitola banga batala amajobo manya bumanya nti no okwalula abaana kutuuse kati nno munywanyi gy'oli manya muti aba Yuga Chick bennyini bebambi kudda akalegete kale akadde kabakaago kennyini tewaba kubuuza kirala kasazimalawo okuwera bweziti ebbiri ez'enkya y'olunaku olwaleero nti munnange baga nti omusabi ayita misana omubbi y'ayita kiro nange bwe ntyo mu kanyomero kano mwenzigukidde mwasizeeyo mutya nno mwenna abataayi yonna gye musinzira okuwuliriza naleero era namugereka ye yakoze edda gwe yagonjukira okuggwenga bwe guba ate yabumaamuddeko dde ekizikiza yawudde ekizikiza ku kitangaala kati olwo nno atukoleddeyo olunaku olulala emmyuka maaso kaseera kaazo kakulumba kasooli n'abalya mmere nabo batanula okuseregana naye mugamba mutya yonna gye muli abaakedde nga amatama mugawagise empaniro munnange kitalo okubeera nga mulabye n'emiteeru sinema kutuusa okusaasira kwaffe eri chairman Haji Aga Sekalala munnange kitalo nnyo ekya mukadde waffe n'abooluganda bonna mwenna tubasaasidde nnyo olw'okufiirwa mukadde waffe ag'enkya olunaku olwaleero bwe tutyo bwe tugatandise njagala kutandika na lupapula olwa New Vision olukedde okufuluma enkya olunaku olwaleero luno ge lusooseza omuwendo gw'abantu ogw'abaana abaafiiridde mu njega eri ey'ekyokereza ekyabadde ku ssomero erya St Bernard Manya Senior Secondary School ne baga nti omuwendo gw'abayizi abaafudde kakati baba bano baweredde ddala 11 balambirira beba omuwendo gw'abayizi abafudde baweze 11 ne baga nti naye mbu munda omwo mwandibanga mulimu ababadde baliira munda ng'emisege mumbaddemu obumulumulu n'okwerumaaluma mu nzirukanya y'essomero lino ojja kulaba biki bye boogera ku bino byonna ebibaddewo era ne bakulaga wano emu ku mmotoka agaffe mulago babadde nga bayingizaamu omulambo gw'omuyizi Brian Sendiowa omu ku bayizi abaafudde ono nno guno baagujje wano ku ddwaliro ekkulu ery'emulago oluvannyuma lw'omuyizi ono okufiira wali ku ddwaliro ery'ekiruddu olw'ebisago bye yafuna kitalo baabuwe kakati ate waliwo omusomesa wuuno Kakensa Christopher Bakuneta omu ku basomesa abakulu ennyo wano mu Kampala naye bamukubye ali kati mu kabula muliro owulirira bino kimbwe emisango ensonga ezamukwasizza zeekuusa ku ngeri y'okwekakaatika ku bakazi olw'empaka kale nno ojja kulaba bibino babimwogeddeko bye boogera biri wano naye President Museveni nti wuuno agumizza bamusiga nsimbi naddala abachina ku bukuumi n'abaga nti mmwe we muli mu kubebula tti mwe musanze bwalire eno Uganda twafaafaagana nayo dda ne tugiyisa mu tanuulu ndekati bamusiga nsimbi abachina we batuukidde mbwe ebyokwerinda biri ggulugulu n'abagamba emitima gireme kubaceekeera buli kamu babeerenga abasula ku ttaka kale nojja kulaba wuuno ng'alina wano n'embasada w'eggwanga erya China wuuno ng'amusika mu mukono wali mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe olunaku olwajjo n'agamba nti mubeere bagumu olukiiko lw'abaminisita luno lulagidde okuddamu okwekenneenya ebifa ku nsaasanya y'ensimbi ez'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka gali kwoleka ne baga nti bagenda kwekenneenya kakati babalirire nnusu ku nnusu ojja kulaba omwogezi wa gavumenti wuuno Fona Opondo ng'aliko byannyonnyola bwe yabadde wali ku ssengejjerere by'amawulire ku nsonga eno ate nnyina w'omu ku baana abaafiiridde mu nabbambula w'omuliro wuuno anyumya ebigambo bya mutabani we eyasembyeyo naga nti baabuwe mb'omwana yalinga aloota wuuno nnyina w'omu ku bagenzi Brian Sendiowa mbona mwana yamunyumizizza n'amulombojjera ebyaliwo byonna n'amugaa nti nalinga aloota naye ngenda okuwamuka bwe nti nga ndaba bye mbadde ndoota bituufu omuliro nga guteta omukka nga tuziyidde olwo ekyaddirira nagezaako okweyambayamba ti naye nga buteerere bwe yayandayandako naye omuliro okutuusa lwe gwamubaka ne gumwokya ebyaggweredde baabuwe ng'afudde ekitalo nnyo ne bawandiika wano era amalala ngabawuza nti naye ddala omutuufu ani ono yali emabega w'ekyokerezi kino ku ssomero ery'emanya omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza tyavumiridde ebikolwa eby'okwokya amasomero ono agenda gavumenti eyagala ab'ebitongole eby'ebyokwerinda bagende balinnye kagere ku kagere bazuulire ddala ani akola ebikolwa bino ebyekko effubitizi nenge abijja ku ki era ne bagamba nti bagenda kukola butaweera okutuusa ng'abazigwa bakola ebikolwa by'engeri ng'eno bamaze okubagwamu 5 Minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyenjigiriza wano mu ggwanga ne bakulaga engeri gyeragidde abakulira amasomero okulaba nti batuula bufoofofo basale entoto mu ngeri yonna okulaba nti abayizi ku masomero babeerayo bakuumibwa butiribiri
nti ebimu ku bibalina okukola kwe kulaba nti mu madirisa mbwe emitayimbwa gye bawagikamu okuziyiza abantu okutoloka n'okubomba balabe nga bagijjamu. Kakati ate ne bakulaga wano omusango guguno ogwajulirwa ogwa William Byaruhanga Ssaabawolereza wa gavumenti uno ne bakulaga abajulira kuliko Hassan Malema Birizi omusango gw'okujjawo ekkomi ery'emyaka egy'omukulembeze w'eggwanga Bart Katulebe Ssaabalamuzi wa Uganda n'abatuulako n'abalamuzi banneebwe batuula ku kkooti eri ensukulumu nti baba n'olunaku olwaleero lwe baguddamu envuunula bibya batandika okuwulira akawonvu n'akagga era babeeko kye banaasalawo ekyenkomeredde. Ababaka ba Parliament basabye gavumenti tebeeka ekyenjawulo kyekola mu ngeri y'okulwanyisa ekirwadde eky'Ebola ekiwulikika nga kyagala okusalinkiriza kirere kyefubitika eggwanga lino Uganda naddala okuyitira eri mu bitundu eby'obugwanjuba bw'eggwanga. Kati ate Ssaababalizi w'ebitabo by'ensimbi eza gavumenti uno aliko ensimbi z'abuuza ku kusasula bbanja nti akawumbi akeesedde kalambirira mu akawumbi kamu n'aga nti ensimbi zino zaatuuka zitya okwenkana wano. Ojja kulaba John Muwanga Ssaababalizi w'ebitabo by'ensimbi za gavumenti ekifaananyi kye bakikubyewo wano ng'alinga aliko by'abuuza ye yeesimbawo okuvuganya ku bwa ssentebe bwa disitulikiti ey'e Busia uno wano mu nnakibiina ekya Democratic Party Hasibu Njoki. Ojja kulaba engeri yeefukuludde ebyomulimu gwe babadde bamuwadde munaga nti mwagala kunsoona kifo kya bwa ssentebe mu bibino ebyomulimu alabika abyepenye bw'abatebuse. Enkola ya passport zino zikolebwa mu ngeri y'okkoti y'okuteeka mu byuma bikalimagezi n'ebirala eby'ekikugu ne bagamba nti bagenda kutandika kuzigezesa mu bbanga erya ssabbiiti ejja. Omuwandiisi ow'enkalakalira mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Benon Mutambi wuuno ojja kumulaba wano aliko byannyonnyola naye n'ekitatta oli eyali omuyima w'ekibiina kya bodaboda 2010 nti bamukkiriza okulaba abasawo be bw'abaako kyayagala okubannyonnyola. Ago n'amalala agafaanana bwe gatyo ogenda kugasanga mu lupapula olwa New Vision lukedde okufuluma ekyolunaku olwaleero. Saagala kukulwisaayo era njagala kukuzigirira mikwano gyo abayuga kiki abakutuusaako ag'empapula gano bano nno mu kulunda enkoko beekansa. Enkoko yaabwe eyitibwa Yuga Chick Super ojja kugisanga wonna mu supermarket w'onooba oyise. Gwe buuza nti njagala ku Yuga Chick Super kyekyokulya ekiriwo kaakati mu ggwanga ekikutta akati ekimanyiddwa enkoko erundibwa bannantameggwa mu mirimu gino egy'obulunzi. Obuwumi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Chick. So tasty. Tofune Yuga Chick sumakaya sana. Yuga Chick sumikaya woma. Yuga Chick kasofune tuota. Yuga Chick super yasinga. Yuga Chick, 20 years of serving Uganda. Ekyo munange banywanyi bo bakunnyonnyodde Yuga Chick engeri emyaka 20 n'omusobyo giringa mu 26 nga bakola omulimu guno kakati nga guno gubafudde bakugu era abamanyimu ekyo kye bakola. Naawe ayagala okukola okwenyigira mirimo gy'obulunzi bw'enkoko beeyune kubanga buli kalonda alina gwe weetaaga bamuyina. Yuga Chick Poultry Breeders bajja kubeera nga bakuyamba nnyo okubeera nti osobola okukola obulunzi bw'enkoko ate obeere ng'oli musanyufu n'ekyokola naye ate nga ne b'okolera nabo baganyulwa bulungi mu ekyo ky'okola. Daily Monitor olupapula olw'olukedo olw'Olungereza olukedde okufuluma enkya ya leero lw'olusoose ne gaba musiga nsimbi omuchina nti wuno waliwo abantu abamulumbye ekirindi mbona akubagana empale gye biggweredde nga ayagala kusibangagala akwatemu ebyanguwa ateradde okwaba obwe aganti owange akabika kusanga mumwo kyovula banga n'omunya bwe gulaba ennyumba ejja nga gugyefubitika naye ono gavumenti emugumiza ne mugamba nti nedda totuula matiiriri nga nkoko ebiikira wali musege tugenda kuwa obukuumi obeere bulungi n'agamba nti bo baani ababadde bannumbye musooke munoonyereze kwabo. Kati amasomero galagiddwa okujja emitayimbwa mu madirisa ne bagamba nti poliisi eriko engeri gy'erabudde. Omwogezi w'ekitongole kya poliisi Emiliano Kayima ojja kulaba ng'aliko byannyonnyola ku nsonga y'ekyokerezi ekyagwa ku ssomero lya St Bernard ery'Emanya n'agamba nti naye singa abantu bajja emitayimbwa mu madirisa gano oba oli awo abaana bandifunye we bayinza okuyitira mu ngeri y'okwetaasa. Ate waliwo n'amalala era gali wano ojja kulaba poliisi engeri gy'enyigiddemu mu byokugaba olukusa lw'emmundu biki ebiriwo entandikwa y'okugaba emmundu wano mu ggwanga eri abantu abazeetaaga abeetaaga obukuumi eri etya biki ebirimu. Kati kalonda yenna bamukunnyonnyodde wano ne bagamba nti ekitongole kino ekya Uganda Police bukiriko engeri gyekibadde kisolooza emisolo mu nsimbi zino naye ate ensimbi ezibadde ziweebwayo zenkana zitya bw'ozigeraageranya n'emmundu ezibadde ziweebwayo ebisingawo ojja kubikebera wano. Abakola ku gw'okujjanjaba kookolo ku kitebe ekya Cancer Institute ne bakulaga engeri gye batalina ddagala kati nti lwekubyampi mbwe balinoonyeza mu kiwato nga mazina ojja kulaba engeri y'eddagala lino engeri kakati gye lituuse okufuukira ddala
engeri yetituusa okufuukira ddala eryekekwa. Ate yo Makerere ne bakulaga engeri gye batandise okuwenja baani abayinza okukola omulimo ogw'okumyuka Ssenkulu wa ssettendekero eno. Baani abayinza okukola omulimo babiri be basunsuddeyo Dr. Betty Ezati awamu ne Professor Okero Bra. Ojja kulaba bano babakulaze wano biki bye baboogerako. Ate n'ebyessomero ly'Erakai eryakutta omuliro oluvannyuma abayizi ne bafa. Ndi poliisi yo olunwe erusonze kubakulira essomero lino ne baga nti waliwo lwe baalagajjalamu mbwe ensonga zino singa bazikwata mavumbavumba nga bwe zaali zizze oba oli awo wandibaddewo okutaakiriza. Musigansimbi oba China wuno nti ayagala kukwata mu byangu wadde okwaba obwe agamba bamu ku bamusigansimbi bano bagandi batandise okweraliikirira mbu bannansi balina engeri gye bakaalakaala nga bagenda babatiisatiisa nga babaga nti kale mmwe bwe mutegendereza mulye kamanye. Babamu ku bo ne baga nti kiki tuwamatuke tudduke tukole tutya. Naye gavumenti President Museveni wuno ng'alina embasada mubaka wa ggwanga erya China wa kuno Zhengzhou ng'alina byamunnyonnyola wali mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe n'amugaa nti bagambe batuule entende babeere bagumu babeere nga abali okwabwe. Okukyuma kwa Lufula eri mu bitundu eby'e Masaka, Lufula y'omu Kirumba eri e Masaka nti esetodde abatuuze okwekalakaasa baabano ojja kubalaba nga beeri omuguju baga nti nedda temuyinza kutuleetera kivundu ne kibeerawo nga kikyuma ebbanga lyonna nti ye kijjidde kiwunye kityo mu Lufula ate olwo ennyama gye basaliramu. Ojja kulaba bano abaatunda ettaka ly'ekitongole eky'ebyobulamu. Ojja kulaba baabano omumyuka wa kalisoliiso wa gavumenti atandise okubanoonyerezaako eri mu disitulikiti y'e Mubende kiki ekiriyo. Bo abakulembeze mu disitulikiti y'e Wakiso nti bagenda kusazaamu ebyapa 300 nti kubanga bino babizudde nga biri mu ntobazi. N'amawulire amaliramu egali mu lupapula lwe lumu olwa Daily Monitor olukedde okufuluma ekyolunaku olwaleero bo abasibe abaggiddwako emisango ne baganda nabo baagala eddembe lyabwe ery'obwebange litunulwemu gavumenti ebaliyirirenga. Ojja kulaba akulira abalamuzi ba kkooti enkulu y'Olukamba Mwine ng'aliko byayogera n'abasibe abamu ku bano tebadde bakulungudde emyaka nga bali mu kabula muliro naye ate gye biggweredde nga babagamba nti mpaawo omusango gwe mulina mwetambulire mugende. Bano ne baga nti bwe guba bwe guli twagala gavumenti etuliyirire sooka owulirize bino. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiigi, decoder n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lacho Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke maaso ga poliisi, n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Ekyo era bulungi ddala nga bw'obiwulidde bwe bityo bibiri Solar Solutions naawe ojja kubanga obeeyuna ofune ekyoyagala. Kakati Nela 24/7 ne bagamba nti Paalamenti esiriikiriddemu akaseera olw'okujjukira emyoyo gy'abayizi abaafiiridde eri ku ssomero ery'e Manyerakai. Nti omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaaga yasabye ababaka banne n'abaga nti bannange tusiriikiriremu Minisita Dr. Chrysostom Muyingo aliko alipoota gy'asomedde ababaka ba Paalamenti ng'abannyonnyola akawonvu n'akagga ku bintu bino byonna nga bwe byabadde n'abaako byababuulira ku bayizi abaafudde omuli Charles Sisuna, omuli Sam Nsubuga, Timothy Bukenya, Godfrey Lutaya, Lemegio Tamale, Antonio Sekitende, Addison Byamukama, Emmanuel Kasozi ne bannaabwe abalala era ojja kubisangamu mu Nela 24/7. Kati poliisi nti yino eriko byezudde byeyongedde okuzuula ku kyokerezi kino ne bagamba nti poliisi ekakasizza nti ddala okwokya essomero lya St. Bernard Manya lwali lukwe lwennyini. Omwogezi wa poliisi Emiliana Kayima aliko byeyafuuye bannamawulire wali n'agamba nti waliwo abayizi 3 abaasooka abagombeddwamu obwala nga kigambibwa nti bano mu baali bakwatiddwa ku nkoona baviira essomero olw'okweyisanga mu ngeri eya kiri gy'oli. N'agamba nti ab'engeri ng'eno bandibanga baliko kye bamanyi era nti bano baba nga baliko akakwate bamaze dde okubagombamu obwala. Kakati bannakibiina kya Democratic Party babadde basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma abadde yakwata kaadi y'ekibiina kino okuvuganya ku bwa ssentebe bwa disitulikiti eno ey'e Busia okubeera nga President Museveni yamugonnomoddeko omulimo nti naye omusajja mukulu ono Njuki Siddeo atasiba Zikweya Hasibu Njuki ne bakulaga wano engeri omulimo
omulimu gyagusuddewo n'agambira kooti temunnemya kifo kyabwa ssentebe badde bamuwadde omulimo mu kitongole mu kakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga erya Uganda. Abadde agenda kubanga bavulumula muvulumule naye n'amalala bwe gatyo ojja kuba ogalaba wano. Eddie Kenzo ono muyimbi nti naye mbwalina byayatulidde President Museveni n'agamba atya n'agamba mbu waliwo bannayuganda abettanira ennyo enkyukakyuka nga bagamba nti yandibadde mu kiseera kino etandise okubindabinda. Ojja kulaba Kenzo Eddie Kenzo mu Nela 24/7 biki bino byayogeddeko. Kakati ate ye ssentebe wa district y'Erwengo Mutabaazi tinaye aliko kaweefube omujja gwatandise ngono wakulwanyisa bikolwa eby'obutemu n'agandi agenda kubonereza abakulembeze bassemugayaavu abadde awo ne batunula n'okudda okulera engalo ng'abantu abazzi b'emisango beegiriisa ng'ekigotta entula. Polisi yenerika emmundu zeekutte eri mu district y'Ekitigumu emmundu AK-47 ne bakulaga emmundu ezikwatiddwa wamu n'amasasi gaako. Ate bino byonna ojja kubiraba n'omubaka wa gavumenti mu district y'ewa Kiso Rose Kirabira nti uno naye awera nkolokooto agenda nti abakozi ba gavumenti abali ennusu mu ngeri y'ensoole nti bagenda kugwa ku kyokya. Wamma gwe tusooke tuwulirize bino ebifa ku Birungi Finance nga bwe tuvudde mu kapapula kano nga bwe tuvudde mu katabo kano kogenda okusanga ku mutimbagano kayitibwa Nela 24/7. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Sente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo. Kankuzigirira Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa sente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 noti 3 oba 0758 kyekyo nange sobola kwerabira kujjukiza abasipiya Motors nga bano batuusa Benz Mercedes bakuleetedde Fuso magulu 10 model empya tuku. Fuso eno egula ssente ntono ddala ate era ng'ensasula yakutegeeragana eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz ate era ng'ekoleddwa okugumira enguudo za wano. Okola service ng'etuuse ku kilomita nga 1.5 ate enyuma okuvuga nyangu yeetika kale no genda bugenzi wali Nakawa nga bw'oli ojja kubeera ng'osobola bulungi nnyo okukolagana n'abantu bano babeere nga bakuyamba. Bukedde olukedde ofulumenti olunaku olwaleero bakuleetedde ebizuuse ku muliro. Essomero lyebookeza nti libaddemu olutalo. Omwaka gumu bakyusizza abalikulira 3 kati ne bakulaga abaana abalala abafudde naye nti abazungu babadde bakaliwo obukadde bwa $1 lyongera okuddukanyizibwa. Ebizuuse ku muliro ojja kubiraba wano abaasimattuse bo bakyalojja ono n'agandi munnanga abaana bange bombi baayidde naye nga wuuno bo baawadde nga baayidde naye nga tebaafudde. Taata wa Suuna yafa wa myezi 3 y'omu ku baafiiridde mu kyokerezi kino. Essomero eryayidde libaddemu entalo ojja kubiraba wano ku muko guno n'omulabirizi asabye abaziikibwe ku ssomero. Dereva wa CMI alumirizza abasajja ba Kitatta abalumiriza okukola ki. Abapoliisi bagobeddwa ku paalamenti nabyo biri wano. Omukazi atutte Bukenya mu FIDA amwagaza ki. Ojja kulaba Minisita Kamya ayisizza ekiragiro ku baazimba mu kkubo n'agamba nti amayumba galindigulwe kuddimwa n'amalala mangi mwegali era. Awo no ye Kampala ne bakuleetera enkaayana ku ttaka ly'abalema zizino zisajjuse. Ojja kulaba wano Saamu Gombya omu ku bakiise ate era nga mumyuka wa mmeeya wano mu masekkati ga Kampala ng'aliko kyannyonnyola ku nsonga zino ez'ettaka. Kabalagala mufunyeemu amaka n'omusiri gw'emmwanyi wuno ng'alina byannyonnyola ku kwekolera n'ebirala bingi. Abasikasika abantu bagenda kukwatibwa. Silicon Valley kikino ekyalo ekizaala abagagga abawaniridde ensi yonna. Oyagala okukyerabirako naawe otegeere bulungi biki ebikifaamu abeekawo empebbo balaaja na lwambwa. South Sudan tugisobola Alan Okero mu gebyemizannyo ate era mu ngeri eyo yemu tewerabira n'emafumafu fundraising wali sprint 25 busiika bibo byonna bimwe ebiri muno agebyemizannyo bagakuleetedde bulungi nga bwegali enkya y'olunaku olwaleero. Kaakati nno njagala kufundikirira wano agenkya y'olunaku munange agaleero gonda bikanga kubya olukumu mutwe bwe buto bubase bukoko buto bukunga kye bunaamalawo buli akavaayo kawoza nti kikyo naye nga nange saagala kufuuka kimwa kya mugole kye bagamba ekijja ne Syria ate ne kituuka ne kimalawo omuwumbo.
kyekyo abusanga kyemoola nga kiwoza nti enfumbire ewooma mpola mpola bwe kirya kutuusa tokigisebesa naye mwebalege okututegeera agatawulira vumbe nange kyenva neziribanga okubeebaza n'okuwonga liiso ddene nammwe ayongera okubakuuma n'okutengejja obulamu enkuyege zikiri nga zikyabakombera mu be bato bannaffe abafiiriddwa tubasaasidde nnyo ate era twagenjagala kukujjukiza nti gano ogowuliriza ag'empapula gakutuusibwako mikwano gyo abayuga kik abalonzi b'enkoko abakuukuutivu teweerabira kwerira ku nkoko ya yuga kik super olunaku olwaleero. Amawulire ku lubuga lwa Simba ne Yuga Chick 20 years of serving Uganda. Eno ye ssaawa y'endala ku lubogola Simba. owuliriza ennyimba ennyuvu ezaffe ezawano weegiye emanyiddwa obulungi okuzisengeka lubogola olwo lwe lumu ku nnyimba empya ennyuvu empoomu ezawano ezirakunyumira nate lubogola Simba. nyumirwa akawuwa k'ennyimba ennyuvu buli ssaawa ku lubogola Simba. owuliriza ennyimba ennyuvu ezaffe ezawano nyumirwa akawuwa k'ennyimba ennyuvu buli ssaawa kono ke kawuwa kapya lubogola. MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano kumpewo gobe enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Pace Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasulako deposit wa mutwalo gumu 9 olwo osigale ng'osasula singi 7 buli lunaku. Red Pace Solar Power kino kya ddala. Musawene ya MTN. Everywhere you go, MTN. Enene yekola enene yuye ekibiranga bulijjo wabere gyonyumirwa